Kalaba TV Kadaama ayagala kubeera ng'afuna ku magezi bw'abeera waliwo omuntu eyali ayise mu kintu nga kino ekyokubeera nga ogenda n'okola mu nnyumba endala nga contract ye eweddeko oba nga tennaggwaako naye ng'okugenda okola mu nnyumba eyo ofiisi si yeekututteyo wabula nga bakuguze mu famire eyakugula mu ofiisi. Nza muntegeera nti famire egenda n'ekugula mu ofiisi bw'ekugula ku ofiisi ate bwe batuuka ekiseera eky'okkuta ate ne bakutunda mu famire endala naye ekibeera nga ekiseera ekyo tekinnatuuka naye ne wabeera nga bo basobola okubeera nga bakutunda wadde contract ekyaliko. Kati ayagala kumanya omuntu waliwo omuntu yenna yali ayise mu situation ng'eyo y'okubeera nga okola nga naye gy'okola tewava ku ofiisi wabula wava mu famire endala naye ate n'otuuka eyo nga waliwo ebintu by'oyagala obeere nga owabulwamu nga tosobola kukubira ofiisi kuba si yakugabayo naye ng'ate amagezi osobola kugajja ku bakadaama banno abaali bayise mu kizibu oba abaali bayise mu ngeri nga nawe gye wayitamu okugenda okubeera ng'okola mu nnyumba eyo. Katumuwulirize. Mukulu Kadaama TV gyebaleko n'ekirala Mukulu Kadaama TV njagala era ompawuleko mu kintu kino. Ennyumba eno gye ndimu teyangula ku ofiisi, yangula ku muntu mulala. Bwe mba mazeeko kontrakiti yange mpulira baganda bange abamu ate babaleetera kontrakiti ne basayiningira waka. Nze ebyo by'okusayiningira waka kontrakiti ze banandeetera nsayiningi sibimanyi. Olwedda ono omwesiga atya okuŋŋamba nti ansayiningise wano kontrakiti nga teyanzigya ku ofiisi. Kontrakiti yange bw'eba eweddeko ayina kuntwala ku ofiisi nina kukola ntya kuba mba nnyinza okuba nga nkyayagala okumukolera nga naye akyanjagala bw'anaaba akyanjagala. Nkola ntya? Ye ku ofiisi wantwala ayina kuntwala ku ofiisi ki? Kubanga eri yantunda yali yantunda emyaka 2 ate bagamba ofiisi weekutunda eba tekyakulinako buvunaanyizibwa. Kati awo ekyokola sikimanyi naye nansanyuka mukwano ng'ate nfunye ku magezi nga bampawuddeko oba ng'ompawuddeko mu ekyo. Kuba abantu bano nze benkolera abadde tebabeerangako nnyo n'abakozi. Tebamanyi mateeka g'abakozi, tebagamanyi nti oba kontrakiti omukozi wasayininga kontrakiti kino na kino na kino fe tulina okukimukolera tebamanyi. Obagamba bugambe n'olemerako nobagamba kino mu mulina okukola bwe muti kino mu mulina okukola bwe muti. Naye at least baba bakututuba ku ofiisi babawa kontrakiti n'agisomamu n'alaba n'ategeera nti kino nze alina okikolera omukozi. Waliwo famire zibeerawo nga tezibeerangamuko mukozi nga ziri awo naye lwe zifunye obuzibu nga zeetaaga obuyambi lwe zigambe nti kantandike mbeere n'omukozi naye nga emabega eri zibadde tezibeera na mukozi. Ze zino famire zetugwamu ziba tezibeerangako na mukozi. Kati gw'ogenda n'ogwamu tebamanyi nti omukozi alina okusula obulungi, tebamanyi nti alina okulya obulungi, tebamanyi nti tulina okumugulira kino, omukozi alina okubeera bw'ati tebakimanyi. Naye olw'okuba oba oyagala akasente ebintu ebimu obigumira kati nga nze ne ŋŋamba olw'okuba tebangula kuva ku ofiisi sirina kuteekawo nnyo ki mateeka kuba baali bagambye ono waaba tansiimye banzizeeyo eri. N'ekirala ate Mukulu Kadaama TV kyetusaba bannaye mutubeereyo akabega. Be bantu bano abatutunda. Ekitutunza bano baba tebaagala kufiirwa ssente zaabwe. Kati nga wano gwenkolera n'agamba nti akooye tasobola kunzaayo ku ofiisi aba ayagala ntunde. Okiraba? Naye ng'ate tekibeera kirungi. At least oba onkoye nzaayo ku ofiisi naye akutunda oli naye n'akugamba nti simwagala n'okola myezi 2 n'akutunda n'ofuuka kyabusuubuzi n'ogwa ku famire egenda okufunyisa obuzibu. Oliddayo ddi ewammwe nga bakutunda bwe bati w'otambula paka tolinga otwafuuka enkoko oba engoye oba embuzi. Ekintu ekyo kituluma nnyo ekyababoosi baffe okututundanga
at least office ketutunde tumanye nti obuzibu bwe buba bugudde office ye yantunda naye office eba emanyi boosi oyo gwomanyi oba wamuvaako dde oli mu baboosi nga 3 naawe wonna babadde awo wonna bakutunda oli waddembe n'okugamba nti yadduka buddusi n'agenda bannaye mukulukadde amativi tusaba ekintu ekyo ekyababoosi okututunda bannaye mubeereko ne bwe mukyogerako mubeereko ne bwe mutuyamba kuba nawulidde waliwo omuganda wange yabadde alaajaana olw'okumutunda naye nga era bwe nawulira vidiyo eyo ne ŋŋamba ono nno muganda wange nange ndi omu ku abo naye lwakuba nti ate nze kyemusingako nze bwe nafuna siringa ate ye bwe yafuna naye tusaba mutuyambe abantu bano babakozesengako akakalu baba tebanjagala babeere nga basobola okunzisaayo ku ofiisi ono anjagala ajja ampiikinga eyo andeete mu maka ge okusinga bwe naatambula okumazaako Saudi Arabia yonna bwe bantunda mukulukadde amativi tujja kusanyuka nnyo kuba tukimanyi nti bwe tuba tutuusiza eddoboozi lyaffe otulwanirira n'olwana ku nsonga yaffe naye ensonga y'okututunda naffe bannaye etuluma nnyo ate si baana babazengayo ku ofiisi omwana akola mu nyumba wiiki 2 nayemulema ne bamuzaala ku ofiisi awo ne batandika okumutunda emyaka ebyo egiriggwako ddi ate bano abantu kankubule kadde amativi akayaasi bwe kamukwata alowooza kutunda mukozi afunemu ssente ayite mu wiiki eyo mwenyini n'atandika okutambula okugenda okukyala awali omukozi bamufumbire bamukolere buli kimu naye ngaowuwe bwe yamutunda bwe batyo bwe batukola atunda owuwe n'atandika okutambula mu famire ze zirimu abakozi bamukolerere naye ngaowuwe yamutunda olw'akayaasi nabo bano abantu balimu akayaasi kyekibatonzisa abakozi naye tusaba muveeyo muyimirireko mu kintu ekyo ennyumba eno gyendimu teyangula ku ofiisi yangula ku muntu mulala bwe mba amazeeko kontrakiti yange mpulira baganda bange abamu ate babaleetera kontrakiti ne basayiningira waka nze ebyo ebyokusayiningira kontrakiti ze banandeetera nsayininge sibimanyi olwedda ono omwesiga nti okuŋŋamba nti ansayiningise wano kontrakiti nga teyanzija ku ofiisi